Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Mbalamusiza mwenna mu linnya erya Mukama waffe Yesu buli omu gy'ali. Era nzikiriza nti Katonda nga bw'ali omulamu mwenna ali wamu nammwe mwenna. Wawaawo nsooka okusaba Katonda Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu okutukulembera nze era nammwe mwenna abanaawuliriza. Kubanga Abaloomi 8:14 ayogera n'agamba nti abakulemberwa Omwoyo wa Katonda be baana ba Katonda. Ate awatali mwoyo ekkanisa tesobola kuyimirira kubanga ye mulungamya waffe. Nsaba nnungamya ayogere gye muli, atuule mu baana be era mu ndiga ze, kubanga endiga ze bwe zimuwulira zimanya eddoboozi lye zimugoberera. Nange nsaba ayogere gye muli mu linnya erya Yesu. Atannalokoka, munnange Yesu ly'ekkubo, amazima n'obulamu. Teri alituuka eri Kitaffe okuggyako ng'ayise mu ye. Era ng'olina kuyita mu Kristo ng'omaze kwatula bulokozi, ng'okkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi w'obulamu bwo. Era mu linnya erya Yesu nziza okwogera ku kigambo oba ndeese obubaka obw'enkomerero obw'obutukuvu n'obutuukirivu. Kubanga Mukama waffe ayogera n'agamba mu Koseya 4:6 nti abantu bange bazikiridde olw'okubulwa okumanya. Kubanga oganye okumanya, nange ndikugaana ggwe olemenga okubeera kabona gye ndi, kubanga weerabidde amateeka ga Katonda wo, nange ndyerabira abaana bo. Abooluganda, Mukama waffe Yesu alumwa omutima ku lw'abaana be, kubanga yafiirira ensi tusobole obutagenda ku muliro wabula tuyingire obwakabaka. Naye tuzikiridde olw'ebikolwa byaffe, tuzikiridde olw'ebyo bye tulowooza mbu tukola nti birungi ate nga bibi mu maaso ge. Bangi bali eyo beebuuza omuntu bw'ayogera ku nkomerero. Bantu bangi bagamba nti bukyanga tubeera ku nsi, bajjajja ne bajjajja bafudde, abazadde bafudde, tuwulira nkomerero Mukama waffe Yesu nga tatuuka. Naye Yesu ekigambo ky'abagamba kiri nti akugamba nti omanye emyaka gy'olina ku nsi gye waakamalako. Naye ani ku mwenna amanye emyaka gy'akyali ku nsi okutuuka okugivaako? Osobola okuba leero ng'olina emyaka 3 ng'okyalina omukka ogw'obulamu ng'agukulekedde lwa nsonga kubanga ayagala otereere osobole okuyingira eggulu. Naye omanye emyaka gy'okyaliwo? Kubanga omuntu bw'ofa abantu bamanyi y'enkomerero yo, naye si bwe kiri. Buli muntu bw'ofa, bw'ebanga Ebbayibuli egamba nti Geyeena gy'eri n'eggulu gy'eriri teyalimba. Yesu Kristo bw'abanga yawangula amagombe n'agenda mu ggulu, kitegeeza Geyeena gy'eri n'eggulu gy'eriri. Abooluganda, ensi eno eringa nga train, nti mulaba train ebeera mpanvu nnyo nga bw'olaba ensi bw'eri ennene oba bw'eri engazi. Naye omuvuzi wa train bw'avuga oba ne bw'eba bbaasi, buli musaabaze abaako stage w'akoma. Kati ensi eno buli bwe yeetooloola, buli mwana wa muntu ayinako olunaku olw'okufa okugivaamu. Naye okoleredde wa? Ebifo biri bibiri byokka, kugenda mu Geyeena oba kugenda mu ggulu. Naye Bayibuli eyogera n'ogamba nti ebikolwa bye biri kuweesa obuki? Obutuukirivu. Naye twabula, tuzikiridde. Kubanga Mukama ayogera n'agamba nti muwulire ekigambo kya Mukama mmwe abaana ba Isirayiri,
kubanga Mukama alina empaka n'abo abali mu nsi, kubanga tewali mazima newankubadde okusaasira, newankubadde okumanya Katonda mu nsi. Bannange abooluganda, Katonda twamuvaako tuli ku byaffe. Omuntu ayinza okugamba bannaye nze Katonda gwe ndiko, weewaawo omuliko omumanyi. Naye ye Mukama okusinziira ku ensi nga bw'etambula, Mukama alina obusungu n'empaka eri ensi eno yonna. Era mukkirize mugaane nti buli ekijja ensi ekyakyukira ddala olw'obutali butuukirivu bwaffe. Yesu Kristo yafa ku musaalaba naye tumuzza ku musaalaba, yava ku musaalaba naye tumuzza ku musaalaba buli kaseera olw'obutali butuukirivu bwaffe. Tumuzza ku musaalaba buli kyonoono ky'oyonoona omuzza ku musaalaba. Naye ayogedde mu Isaaya 55:6 titumunoonye nga bw'akyali okumpi ate nga bw'akyayinzika okulabika. Omubi aleka amakubo ge n'atali mutuukirivu aleke ebirowoozo bye. Mukama leero akyayinzika okulabika. Mukama leero akyatudde ku ntebe ey'ekisa. Era kyemuva mulaba ng'ekisa bwe kiri. Omuntu abeera awo n'agamba Mukama mpa ekisa, bw'oyatula akikuwa. Naye alina olunaku lw'agenda okusituka ku ntebe ey'ekisa atuule ku ntebe ey'omusango nga tokyasobola kisa kukukolerako bw'obudde, wabula okukusalira omusango. Bangi bagamba nti Yesu Kristo atwagala. Naye lwaki yatonda Geyeena? Yesu ayogera n'agamba nti okubeera Katonda ow'ekisa era Katonda tekitegeeza munno tateekeddwa kusala musango. Era Katonda wa mazima. Yafa ffe tuve mu kibi, naye mu bibi bwe tusigadde, mu butali butuukirivu mwe tutambulira. Obutuukirivu tubulinnyeeko, tutunuulidde ensi tuvudde ku kigambo. Naye mujjukire Yesu ayogera n'agamba nti ekitabo kino eky'amateeka kisome ng'obutakivangamu, olwo olunyiriri lugenda kutwaza bangi mu Geyeena, kubanga tolina kikolwa ky'ogenda kwekwasa mu maaso ga Mukama kye bagenda kugamba kye wakola nga tekyawandiikibwa mu Bayibuli eno. N'olwekyo abooluganda, onoonyezza otya obutukuvu n'obutuukirivu? Kubanga tetusobola kugamba nti tuli batukuvu oba batuukirivu. Mubuulizi ayogera n'agamba nti wansi w'enjuba tewaliwo mutuukirivu, ffenna tuli boonoonyi. Omutuukirivu ali omu yekka ye Katonda. Wabula mu Katonda mwennyini nga ye yennyini butuukirivu, gwe tulina okunoonya naffe atufuula abatukuvu n'abatuukirivu. Kubanga bw'otunuulira ekikopo mu kugezesebwa, tuli bibya bya Mukama, tuli bikozesebwa. Ekikopo tosobola kukyozaako kungulu munda nga kiddugala n'okinyweramu. Owooluganda olongoosezza omubiri, omwoyo guli gutya? Olongoosezza omuntu ow'omunda, ow'okungulu atunula atya? Osiibye osobola okusiiba, osobola okukola ki, osobola okuyimba, osobola okukola ki? Naye omuntu oyo ow'okungulu omufuddeko? Anti ebyo ebimu by'okuyimba, kusinza bikola nnyo ku muntu w'omunda. Naye n'ow'okungulu naye abalirwa ku kigambo ky'obutukuvu n'obutuukirivu. Muwulire eddoboozi lya Mukama, mwenenye Mukama akomyewo ekisa, kubanga yagamba abaana ba Isirayiri bamunoonye babeere balamu. Nange nsaba tunoonye Mukama tubeere abalamu. Owooluganda gwa ku maviiviigo, owooluganda wegayirire Katonda, mugambe Mukama mbuulira we siteredde. Gamba Omwoyo Omutukuvu nnyambe okukebera by'oyagala bwe biri bwe mba mbikola. Ojja kulaba ng'agenda akutereeza kuggyako ku buli ky'atayagala gwe ky'olaba ng'ekirungi, ng'akutereeza mu butukuvu n'obutuukirivu bwe. Tugenda kuba nga tulaba ngeri ki gy'atwagazaamu obutukuvu n'obutuukirivu, ngeri ki gye twabulamu, ngeri ki gye twava mu maaso ga Mukama. Nti omuntu osobola okubeerayo ng'obadde mu kkanisa emyaka 4, myaka 3,
naye nga mu ggulu tolabikangayo yadde olunaku n'olumu bwe ruti nti oli mulokole olw'ebintu bye tutambuliramu mu butamanya. Naye ku guno omulundi nga Yesu tannatuuka, asazeewo atubikkulire ebyama ebibadde byakwekebwa mu kizikiza tusobole okubimanya, tutereere, akomewo atwale abalonde be nga tuli batukuvu. Ayagala tuwoze ebyambalo byaffe kubanga yagamba akomawo okunona ekkanisa etaliiko bbala newankubadde olufunyiro. Tugezeeko okwerongoosa nga tunoonya n'okwegayirira Katonda atuwa ekisa, nga tukoowoola Omwoyo Omutukuvu, oyo ensi gw'etamanyi wabula ffe abamumanyi. Buli bw'olokoka bw'oweebwa Omwoyo Omutukuvu era bw'omumanya, tumuyite atuwa ekisa mu linnya erya Yesu. Nja kwongera okuba nga mbagamba ebirala, buli omu abeere ng'amanya kiki Katonda ky'ayagala, wa we twakyama, wa we tuviiridde ku Mukama, wa we tulekedde obutuukirivu. Mukama bampeere omukisa mu linnya erya Yesu. Amiina.